Bakufunayo ka time no enjoying yes. Kufuna ka time no kola ki. Yes, kale mukutu gwa Kaifa Shujide broadcast kutusinzirogeza ko nga tubawereza. Yes, mwinzo okutulabana ulayo ne mugamba anti ate bali ku story ki ate bali biki. Kyekiriwo. Kyekiriwo brother. Olikiria. Yeah, nanti baga tetufuna muka time kuzanyamu. Kyekiriwo. Kale babita Kaifa Shujide straight outer ansensubize mpaka wano wetu lunako lwalero nenga tugezaako kubanga tubategeeza nti twaze ogezaako okumansira ensonga mu mbeera zaayo nga bwe anyway onako tulina ekintu kye twagala ogezaako okwogerako nogezaako kubanga tukiralifyinga eri abo bonna abagenda balubungeesa abagenda boogera ABCD aboogera ebiriko amagulu n'ebitaliiko magulu ne muwaayiriza abantu abali ku Bulaaya okitegeera nti abantu abali ku Bulaaya te abo boolaba tebafuna budde buwummula bakola okuva ku makya kuba shift ku shift n'akuba no shift n'atero n'akwaterera bagenda ku shift mu bakola essaawa 24 muko tetuwakanya ndowoozayo sokoteke wansi omupiira nja kukuba tugira nati bintu bya freestyle teryaganye but gwe natuwuliriza obagezaako kubanga tulaba tetukayanya tetuwakanya ndowoozayo eba ndowoozayo nga gwe ng'omuntu sekinomo but twagala okiriringa ensonga emu nti si buli ali ku Bulaaya nti tafuna budde oba abantu abali ku Bulaaya sigamba nti bareservinga time ogezaako okola ebyo bye bawulira bye bagezaako kubanga twagala. Anyway ekintu ekiri ku Bulaaya kiba ekintu kimu nti obeera ku Bulaaya it is you to create your own time. Not your bosses. It is you. Okumanya kicho oyagala okuba encha na ruli. Osobola okera ku macha n'ogamba nti ngenda kukola. Ate actually ebiseera ebisinga abantu kye batategeera. Nti mulimu abantu ate abantu abasinga okukola nga tebawumuza. Si mu bubi sikyogera mu bubi wabula be bantu ebiseera ebisinga nkyogere mu perspective egamba nti waba tebalina kale biwandiiko. Nti omuntu oyo akola nga amanyi nti encha amanyi encha nsobola okuddayo nga tali at ease wabula nzizeeyo ntya oba nfuna naye omuntu oyo kibaki aba takola kufiira wabula aba akola kwetegekera. So olunaku olwaleero ndi ne George era nga bulijjo muganda wange bwetutambuza ensonga ogezaako okumenya n'okuyisaamu ensonga nga bwe ziri. So George gwe kiteeke kijolowooza oba mbeera kijolowoolezaamu ku baganda baffe abo abatulaba eyo ne batwogerera oba ne boogerera abantu bonna abali ku Bulaaya regardless ku Bulaaya omuntu wajyali ne bagamba bayonja bubina bw'abazungu bayose nyambalasi mannyo tebafuna budde bumula abantu abali ku Bulaaya bakola. Yes sir. Bro bwo jidde mu time nga time gyo jiddemu si bwe budde bwoyo omuntu bwatekeddwa okuwa kati emisana mba ku mulimu gwange onsubira kufisizawo dyakati ekituufu katutandikire ku nsonga njakuwa ekyokulabirako kitegeera omuntu ovudde isingiro nogenda mu Kampala kati fe tuba kuba kapiira anyway before tunagenda maaso fe tu training I think 3 days in a week tu training okuva ku Friday Saturday Sunday teri atugambayo nobody boy kiri kuggwe ng'omuntu ocreating ka time ko naye nga mbadde mbanyonyola nti bw'oba wakajja kitwale nga bwolaba omuntu avudde isingiro avudde bundi bujjo avudde Kasesa avudde Bushenyi nojja e Kampala toyinaayo wuwone bw'oba omulina. First of all jja kutubanga otandikira ku zero nga bwe nayogedde muganda wange kitegeera nti mu myezi egisooka oba emyaka egisooka jiba gya kupambana kitegeera kunoonya mpapula kukola ki ate then ekyenjawulo ekirala tuba ne this mindset ega ntuze ku kyeyo kitegeera oze kukola si waffe ate bw'oteekamu kalinga empapula tezinatereera oba olowooza nti essaawa yonna bakola ki bakutikka. Naye kambabuulire baganda bange nti abali wano abakyakikola kubanga Israel abantu abamu bakikola ng'alowooza akola nnyo naye nga literally bw'oba tofunayo ka time kutuula kulowooza lwaki nkola nnyo kitegeera nakujjukira nti ensi gye wajjamu wajja ozze ku kyeyo badde ne bituuka n'olaalira ebintu byakulaalira kutandika okuweetegeka okusigala wano kati yo mindset erina okukyuka ddala n'otandika okuadaptinga to situations n'olaba kaliya ki mulimu ki gw'osobola okukola
kitegeera oba tosobola kuddayo kusoma waliyo emirimu mingi bino byempulira abakadde kusangula bubina biki semazeewo emyaka egisuuka mu emeka naye nga sikolangako mulimu bwe gutyo nti waliyo emirimu mingi oba n'abagikola kolindeko nti n'abagikola still mirimu mirungi omuntu bw'aba akola omulimu letsa akola gwa cleaning afuna $25 nawe sebo tolina kyomugamba still aba abeesawo abantu bekyaddondo kibuzo kyagala kubuuza lwaki mindset eri bweti nti buli omuntu ali ku Bulaaya by the way ne wabanga si America ne wabanga si Canada ne wabanga si wakatugambe mu UAE kibakusubirayo ekintu ekimu aba na Uganda baba bakusubira muri mu cleaning muri mu naye nga ate kyewunyisa abantu mwenti mulimu aba na Uganda abali mu kyetuyita corporate companies abantu abakolera ddala emirimu egiri up to standard abalina emirimu company ezaabo kati nga bolaba wano abantu bangi they own their own companies okitegeera ne baba nga ate balina abakozi nabo bebakolaki bebakozesa so muleke kutulabanga eyo mujajinga abantu kino tetukyogera mu bubi tetukyogera mu mbeera yonna yonna egezaako bakolaki wabula tubagamba nti muleme kubijjisa Bulaaya nga we mukisiiga ekifaananyi omuntu natandika okubanga okompeyalinga America ne Uganda tetuganye Uganda erina ebirungi byayo but erina ebibi byayo ate ensi yaffe yadde erina ebirimu bingi ebizibuzibu but still waffe okitegeera naye still America sola gikompeyalinga neki ne Uganda ekyenjawulo nti bw'oba otuuse wano gwe tandiko beera ne mindset esobola okwadaptinga nekirala kibagambe omusolo gw'osasula mu America wegulago olabawo okitegeera kikino ekisaawe ojja noozanya amataala kwegali noozanya zino saawa 3 ogw'ekiro tusanye omupiira okitegeera nti akasolo ko bakakusalako tumuyita Saamu Uncle Saamu wano bwe tumuyita ow'omusoro bakakutemako naye finally gyekalaga okolaki olabayo nti okuva let's ngenda kuba ekifaananyi like nja kuba ekifaananyi let's abamanye e Kampala nti okuva ekawempe ogenda ewandege tasobola ovugirako hours 2-3 ekitegeera mbude obwa traffic n'ennya naye kati bw'oba wano yadde waliwo traffic unless nga waliwo accident ey'amaanyi naye tetusobola kutwalira ddakiika 3 nga tonnaba kuva kawempe okutuuka ewandegera ekyo kikulaga nti abantu bagezaako ne baenlarginga amakubo gaabwe akasente kosasula mu musoro okalaba ekituufu kiri nti America ekolaki enyuma n'ekirala abantu basobodde okwekolera bayambye abantu baabwe Uganda bakoze ebintu naye lwakuba nti America abantu b'endabye abava mu America oba abava mu zino ensi zi first world countries usually tebaagala kweraga naye se abantu bakoze ebintu byabwe aboogera bambi abayajja najja kukyala America azze nankyalira mwezi gumu 2 nalowooza nti America agimanyi naye nga America oba tokola ki tosobola gimanya until you come noyingira mu system n'ogiraba n'olyoka oyogera n'ekirala tetugezaako kuwakana nti teriyo bantu oba oliawo bayisibwa bubi oba oliawo teriyo bantu babonaabona kubanga toyinza kusanga nga ffenna tuli iko okitegeera kyova laba era ngenda kuzaako ku kifaananyi ekigamba nti buli muntu alina engeri gye yayingiramu mu nsi yonna gy'oli ennyingira gye wayingiramu Kaifa Shize yayingiramu Juma Sije yayingiramu n'omulala kwegamba we entered here in a different way lwaki nkyogera bwentyo nti ogenda kusanga ngeri y'omuntu yatuuka wano nga tamanyi naye babonaabona kunoonya ki nga taata yamuleeta namukolera empapula najja natandika okusoma akuze akola sente nabonaabonangako waliwo oyo maje abuusa emyala najja n'atuuka wano natandika from scratch kati akikubye ate wakyaliwo yabonaabona kiringa Uganda nga ne bwe nabadde ekyokulabirako omuntu avudde Kasese oze Kampala siri wali abakola ki ababonaabona kati ate gwe muna Uganda oba muna Ghana oba muna Nigeria gwe yava Uganda n'ojja wano okitegeera kati we expectinga ki nga nawo waliwo abaawo okitegeera ababonaabona nga omusango omusajja ali ku street nga talina wakola ki wakusula kati ate gwe oba wanjawulo discriminate endala gye njagala okukola eri abantu ku kintu kye bagamba nti
America yense singa muba homeless abangi bichi balina ngeri bachi phrasingamu nenjagala okikiriya linga eri abantu tinga we tugamba nti munsi mwe tuwangalira mu kye twita division of class ez'abantu kati kitwale nti ne homeless wo mu America is a class to compare to the other homelesses. Lwaki nkyogera bwento njagala kinyonyole bano bakitegeera. Homeless wa wano ogenda musanga avuga emmotoka homeless. Yeah. Homeless wa wano ogenda musanga nga esimu ye esasula jukira amasimu gano gasasula buli mwezi. Ogenda musanga esimu ye eriko data, eriko calls, eriko text. Gamba n'okufuna sente kuva mu government. Andi nkyabanyonyola bakitegeera. Tunyonyola atulaba njagala ontegeere. Tugezako kunyonyola homeless wa wano. Gwe bagamba omuntu gwagona agamba atalina wuwe. Abunda nga bona asanga omulalu e Uganda nga talina waso oba nga bona asanga abana abasula myala kale tugambe weegiki. Abasula ku street abasula kale. Wano system tebaina street kids tosasanga mwana muto wano but ekizibu ekiriwo homelessness eri mu bantu bakulu. It's an opposite eyaba street kids fe wafe tuina street kids wano omuntu bwoba mukulu obeera independent okwerabirira kati gwe bwokuba ebiyaga byo oba oluuso gyeko n'ebyo bambi waliwo abantu ababeera mu system nga bali bulungi nakola ensobi emu neweekanga ogamba bali abantu abagamba nti homeless bano abantu bawano boosanga just ne gye baba bamuteeka abeere abadduseyo buddusi n'agenda nakubaka campus amu waliwo facilities nyingi kuba facilities nyingi wano babakwata ne babajja ku makubo ne bamufunira babayita batya ababayambo bamekalinga ne babafunirewo okubeera omulesi wa wano golaba kino kigenda eri gavumenti ya wano omulesi mu okuva ku kyemikya ekyemisana n'ekyeggulu nemufunira wabeera oyo nga talina wuwe talina address facilities zibeerawo lwakuba nti bo nga bo beba batebaagala olw'embeera zaabwe nti omuntu waliwo abatuuka ng'ali ku biyaga n'atuuka nga yo okumujja ku street okitegeera mbu omutwale eri gye mukuumira awali amazzi awali ekyokunywa awali ki nga takyagala naye era bagendayo ne bafuna ebintu then ne bavangayo okusula ku street. Nekirala njagala ogezeko okunyonyola abatulaba eri abantu abalowooza nti buli muntu ajja mu America anyway nja kusekako ne sister country nga Canada kangambe ensi ziri popular kweno continent wano wetuli nti balowooza omusajja kale n'omukazi ennamba eziringa naye ku basajja nti alina okubanga avuga Uber ekyo kimu ekyokubiri omukazi era n'omusajja lwakuba ennamba esinga bagiteeka ku bakazi nti alina kubanga yasoma CNA nti gwe mulimu gwe tukola ffe nga ffe bayimmigrant abaveeri ne tujja wano. I believe it's not bad mirimu ate gyonna gikola ki gisasula era abantu bakolera ddala ssente oli ogenda kulaba ekizimbe ky'omuntu naye nga ssente azikoze mu CN oba mu nansing gwe gyokola ki gyogerega nti babeera eno kuyonja bakadde kola biki mu kuyonja bakadde okwo kwogerega eri abantu abakola buli ssaawa asobola okuba nga akolera $335 webalebalemu buli ssaawa webalebalemu ozise mu Uganda ziba ssente meka era omanye agenda okumalako essaawa 8 oba tugamba akozedde essaawa 12 aba akoze ssente meka olunaku goma ssente meka CNA kisooka ye certified gundi nursing assistant nti bayambako ku basawo like omusawo ye bwajja n'ajanjaba omuntu be baliwo okulabika like nti bayamba bamujjukiza kumira ddagala okumulabirira mu byendya okitegeera yetaaga kugendako manju kumuyambako kumusitula affairs bwezityo naye era sewo nagwo bagusomerera kitwala omwezi nga gumu ne weeks bamu ababeera bakola nga bwe basoma myezi 3 ebibuuzo bya state basobola okusatisfy ekyo nga tonaba nga ogenze kusoma kuba olina okusoma nutrition olina okusoma ebintu ebyenjawulo anyway kikanzire ku kibuuzo nti lwaki emirimu egyo tugikola nnyo nti nga bwe tuba abali eri batolowoleza nti buli ajja eno gwe mulimu gwakola kale nze njaga nti kale abasinga ennamba esinga nti gwe mulimu omwangu okuyingira mu system nti kyekintu ekyangu okutandikirako okitegeera then Uber nti yes Uber wamala okufuna empapula kasita ogula motoka kitegeera oba osobola okulizinga motoka
gwe solonga zoina motoka ng'ogenda ku app ng'olugisitalinga motoka nga bagi inspectinga bwe qualifyinga ng'oyingire kubo but mu butuufu si bangi kati abakyavuga Uber twali bangi eddanga kwa nange nagivugako nagivugako but that was like 2018 nagivugako naye je emirimu emyangu gy'osobola otandikirako but then buli emyaka wegitambula ng'omuntu olina okulaba nti weeyongerako kitegeera oga nti kati nvuga Uber mu mwaka gumu from now nzirako ki ogenda okula kati obwongo bwo gweyazze oba agenda okujja oba akyali wano ng'embeera ekyakuzibuwalidde oli mu security oli mu Uber oli mu ki just tandika okulowooza beyond ekyo ky'olimu ogambe nti nsobola okubeera mu security 5 years oba 10 years sobola okuvuga Uber for 10 years ekitegeera otandika okulowooza ojja kugira bw'oti ogende mu plumbing ogende mu HVAC that is air conditioning mulimu ebintu bingi mechanics you know mulimu so long as you can do something you can solve a problem ekitegeera mirimu mingi ogenda okulanga okikubye within 3 years oyingidde advance in yourself oyingidde mu kali enungi nga kufuna obudde ngaffe nga abali wano abasamba mu kapiira nekano kwongereko kabagambye ddala wali wakwogerako nti it's only your time but muzi n'ensoba mwene ensi osobola okufuuka ekintu kye wali oyagadde okufuuka mu bulamu waloota ng'oyagala okubeera pilot aviation school weziri nga tebasinzidde ku ki kye wasoma nga tewakusinzidde ku kale level y'okusoma bagikonsidalinga kuba waliwo mu level but tebagenda kukugira oga nti let's say nti wajoina arts wa performing abungi mu arts nti bw'otuuka wano mbu you can't be a doctor no you can start from scratch noteekayo empapula zo ne bazivaluwinga ne balaba wa wootandikira nogenda ng'ogatta empapula by the time you know ng'olinga doctor General Mega D yeah gotumiddeko muganda wange LA abantu bakikola nyina mikwano gyange bangi abakyandise notandika ka CNA nokavaako nogenda ku LVN katogenda bagamante nange nsoma busawo ogivaako njagala tubalage ng'oyambadde njagala ng'ayambadde nina baganda bange notandika ka CNA nogenda no elevating nogenda ku LVN nova ku LVN then nogenda ku registered nursing eyo yebeere yawaggulu n'akasente otandika kafuna $8 nawa $6 okusinziira experience yo mu system ekitegeera n'okweyongerayo nga kiri kyewaga nti bantu bangi wano mu America balina Uganda balina companies zaabwe bakola emirimu gyabwe abalina emirimu emirungi ate n'ekirala kiddayo eri how you manage your time and your money bw'okola kufiirawo nga tosobola kufunayo anawa kubeerako ne famire yo kiri ku bwe tulaba tutuse ezimu ku ziri episode zaffe ze tuli mu kubanyonyolamu tujja kubabuulira abantu oli osobola otya okuluuzinga yo status wano ng'obadde otambula bulungi n'ofundikira gye bujja myaka eyo ng'ofuusewo mulesi instead of okubanga wategekera obukadde mu mbeera yonna abantu ebiseera ebisinga ekintu kye batategeera nti wano ffe tukula batukuzira mu sisitimu y'ewaka nga bw'okula abazadde bo bafuuka buvunaanyizibwabo okubalabirira mu mbeera yonna tukiyita black tax yes wano bw'okula omuzadde wo takuvunaanyizibwako ebimukwatako byonna waba teyasobola kwetereereza ebasawulye bwekirungi nti sisitimu yaabwe nti bw'otandi wano kati saawa zino ffe yadde twajja tuli bakulu okitegeera nti bw'otandika okukola ng'olina empapula gavumenti waliwo akasente ke bakuggyako ke bayita akagenda mu social security okitegeera kabeera akasente ko nga kagenda mu gavumenti bakakutema ku ceekiyo buli 2 weeks kavaako ne kagenda ne kabeera eyo nti bw'oba oretirinze you can use that money okwebeezaawo yadde ziba tezimala but at least waliwo that system
nti ekipingayo ka sente nti wobo retirinze kasobola okuyamba okola ki okubeerawo ekitaliwa ewaka bwoba tokola mu government oba mu bitongole ebinene NBS biki togenda kukola ki kuterekayo ka sente ate n'ekirala twajjirwa bisisitimu bino abantu abayaayi nti oterekayo sente zo obadde okola mu kampani nene myaka emeka retirinze akasente okafuna lutalo ne wano tebiriyo wano ojagera na online tolina kukubira na muntu simu myaka jonkaga mweta retiringe oba applying kasante ko katandika okujja se ka checking akajja ku nyumba yo ovunta bufunsi ku simu yo nti systems but bakola systems nti that's why nti abaana ba wano takolerera muzadde bwaba akuyambye najja aba akuyambye era kitukakatako fa abaveeri abaana baffe bwe tuba kuza no making sure nti kalika chake waffe wakiri kasigalemu akokumanyagana kati eriye yatulaba n'agamba bano beboogera mbyetaaga eriye yatulaba n'awulire n'ugulawo bakati byeyogeza ki boy gwakaba naga byeyogeza ki bino tebikwatako tunnyonnyola oyo yagala owulira gwekola scroll genda maaso but subscribing, liking, commenting, tuwe question, tuwe omulamwa. Gumchoyagala tuogereko. Chona tuyagala okubuuza about this country. We are ready to answer you. Ato yenna ali mu America ngoyagala tukuchaze. Please reach out to the boss himself. Inbox him. Yabimala. Anyway, n'olwensonga eyo tetugenda kubanga tusukawo wano olunaku olwaliwo. Thank you so much, George. Yes, sir. I always appreciate, man. Okubaira nga tubeerawo ogezaako okusharinga the little knowledge we have eri abo abatulaba baganda baffe bonna gye bawangalira. So tujja komawo okubongera bingi nnyo ebyokya jasikano kabadde ka by the way ka freestyle kaffe tumaze okukubamu eddiba mu kisaawe n'amatala ndaba bamaze dde okugajjako so netusalawo jasi tuyiseeyo ka information kaffe eri abo bonna abatulaba ne batwogerera naddala gwe ali eyo ng'ogamba teriyo muntu ali ku Bulaaya afuna budde abantu banaye bakola okuva ku matya oli naazibya obudde aba yakatendo shift n'akwata endala aba yakwatendo n'akwata endala gye bali ababikola naye ate n'abatabikola nabo bakola nabo gye bali tetwagala abantu abali ku Bulaaya mubalabirenga ku side emu mugezengako okubanga mubavunza when you are giving out your information try to look for either sides okitegeera kuba wano waliwo abantu ab'ebitiibwa bangi waliwo abantu nga bannayuganda nga bali mu offices ez'amaanyi ate n'ekyenjawulo nti ffe time eyaffe nabo actually be bagamba abo assistant nurse abo abantu bakola ennaku nnya mu wiiki nambadde ngenda kugamba naawummula ennaku ekyenjawulo kiri nti ffe abeeno we value time tetulinga biri bwenga nti nkwagala wano kubeerawo ku ssaawa emu ezo si kujja ssaawa bbiri nga bwe kiri e Uganda we value time kati bw'oba ozze eno n'olaba oba n'okubira omuntu buli ddakiika nga takwata simu takola ki nti ate abo bakola nnyo biki naffe tufunayo obudde bwaffe lwakuba nti bubeera plan wiiki egenda okutuuka programu ebaawo kati kasita gwojja mu makati ga programu nga saakubala bro tonyiiga nti olw'okuba saakola ki kati tukimanye bulungi nnyo nti by ssaawa 12 nze naye tulina okuba nga tuli ku kisaawe tugenze kukuba mupiira tutrainingira ekinene ekitone nnyo essaawa emu n'ekitundu ku ssaawa 2 training yaffe eba ewedde kati ate ne tuddeeko okusisinkana abatukuuma abatunyigira ettooke bakyala baffe kutumiddeko omukyala wange Angie omuwat neba boys bange n'omuwala wange baganda bange mwenamba tumiddeko ekyaddondo wama ankumira ettooke sebo nja kuteekamu nze sebo nina omukazi asinga obulungi mu nsi yonna nkimanyi naalibadde ngamba nga bebe kulwe bamubuuza nti kiki kyosinga okwagala ku Zuwena yabagamba atya akozi bagambe ekyo sigenda kyo yagamba ekisookera ddala Zuwena ampomera no wange big size ampomera mubeere bulungi till next time bye bye, Zoom.